Okay. Banange. Bwakedde ng'olunaku olulala. Tugenda okukyalira Mwami Lule n'omukyala kazi abazadde abaana abasukka mu babiri baba tebakyali bannaalongo Ssaalongo. Nawulira mukazi wa muyita w'abaana abangi, maama w'abaana abangi. For starters, twahostingako Mwami Lule ne mukyala we ku channel eno nga bawa testimony. Babadde bafumbiriganwa emyaka 10 emabega naye nga tebalina mwana. Katonda bwe yabawa n'agenda abagonnomolako abaana 4 omulundi gumu. Nali ku mulimu ne mwama we gye yabiŋŋambako, like my workmate and a church elder and a close family friend to that Lule family. Nabiŋŋamba. I don't know, naye nasooka like nali shocked. Kati nebuuza, so should I say praise God? Like I swear I was not sure ku kichemba ku reaction intuufu. Era nembeerawo nga mpuniikirira nga ndowooza nenga okay. Naye later bw'ate bwe nayogerako ne Mwami Lule nga ye Mwami Lule ye yali musanyufu, baali basanyufu. I was like okay. Naye kati nze nga obwongo bwange bwesibira nnyo ku ngeri y'okubeera n'abaana 4 omulundi gumu. Awe nasooka okubeera nenga okay, Mukama yeebazibwe, naye maama yatuwadde obuvunaanyizibwa obunene. So family yeeyo bwetyo. This is Becky Sozi, as if she can't talk. So ntosobola kwogera. Good morning family. Is it good morning? Yes, it is a good morning. Okay. Yeah. Ali awo. Enkofiira ya people power. Enkofiira ya people power. Naye Coward mu byobufuzi ono gwe mulaba. Mutitizi. Naye emabega waliyo Sozi wuyo alina engeri gy'azirikidde mu kizikiza. Oba alinze kuba yalinga layiti yerabe bulungi. Sozi jangu babuuzeeko n'abaali bayagalidde okukulaba. N'abaagadde okukulaba. Ono Sozi singa yali muzanyi wa firimu yali badde azannya zino z'abantu abatalabika bayitirawo mu nzikiza. Whatever. Naye Mwami Lule abeera side ye kamera ng'ensazeeko bannange. Yasozi onoobisobola. Sozi ne mu audio tawulikika. Mwami ebyasobola naye mugambe kubuuza ku bantu. I think it's enough. Ojja kumenya. Mwami Lule babeera side zeno Namugongo Kitukutwe. Oh, okay. But sweet. Tutuno. Hey, batugambye that was Lubega. That should be Kanyike, as if lino likomeko. Ngamba ne lino. Nena abani. Oli agambye tuwetera kazi Lubega close. Ate nga tudde ku main. Navigator. N'ebyokubulamu ebiri lino likomye. Agambye wetta ku Lubega close. Then wetela. Lubega close, then Kanyike.
Jebale sebo. Tubuuzaako ku Kanyike Close. Ku main. Chokabanda. Mchala lulo kulagirira kuli kuti. Nze I have a feeling owulidde kuwetera naye nga gamba kuyita. Ya kino kiringa kiswiti ekirwadde tekyefiiringa. Teyefiiringa bulungi so. Bannaaye gwe ssebo, it doesn't work that way. Babuuzeeko kiki wamma muli hawo oyombye naani? Uno ali awo ne mwana ndabika nga akwesibako nkwa bupeke bwange naye nga tobuze. Totally fine. Naye appointment zoyina nnyingi bulala. Noba oti. Mwebale ba sweet tutuuse. Tuli mu kujjayo ebintu bino. Tuli mu kujjayo ate ogenda kavugira ng'okagize. Ate kasumula ogenda kayingiza nga bakatuula mu butuuzi. Onsaze bumenye tugende ko wali we bali. Olaba eno nfuufu kiki? Okay. Tuchafuaza no buchafuaza. Boat. Bye, baby. Gwe muli eno mu kigagga gye mwekwesa. Wabula olagirira. Nze nagamba otuuka mu kikuti w'omulo bali kyemba manga tuli kimbula. Kati nimanya baliwo abali ekyemmanga. Abamulo bali eri. Bale manyo otukubidde tutuuka ne tukubira nga tuli wammulo. Teringize nnyo wano eddirisa. Dino lino eri ku madaala. Sigambye. Tugenda kwekuba eddirisa. Mama tulabirawo. Era kutuuka kwennyini. Bannange abaana abangi. Musajja ayagala genda kukola. Bannange baswiti. Tukukedde nga mmisa. Gyebaleko. Ate kwe kusirika kyabudde asirika n'okusirika. Ne banne Mukama alina engeri ye. Abaana ne babeera mu lubuto lwe lumu. Abawala ne bavaayo ng'enviiri balina ng'ono alina za kisajja era. Bannange. Mukama atonda abantu. Mu kiseera kye kimu. Era omulaba nga ye n'amaanyi. Mikwano gyange, mikwano gyaffe. Finally tusisinkanye mwami n'omukyala balule.
tubakyaliddeko maka gaabwe ekitukutwe atajjukira banne okwekoza kususse kyemwasigaza tubakyaliddeko maka gaabwe ekitukutwe bw'oba tojjukira love stories zaabwe mu description wansi ojja kubanga oziraba oddemu ozinyonyoke bulungi nnyo mwami lwe nsanyusa obbasanga naffe tusanyusa okubalaba tubalindiridde ebbanga mukyala lule tusanyusa okubasisinkanako aliyanga nga atazaalangako mukyala sozi waali wano eno ya people power ffe munaye munatusonyiwa by the way, I am a good politician a good one just nti nefuga bwefuzi. I'm wondering most presenters are becoming politicians. But naye police yetali political. Bwati singwa bwe yayononeka. Ndowooza kino kiri ffenna n'awaka naye nga tuli mu maka ga mwami n'omukyala balule ab'abaana abanje. Lukunkumuli nedda lukunkumuli nedda abaana abangi naye tewaliwo linnya Antipasi Wadde ogambye mbu Wakibugu yagamba Wakibugu yagamba ono Ssebaana kati ono nze ndi n'abaana bono yali badde Ssaalongo naye kakati Ssaalongo kisukkawo ne bamufuula Ssebaana kati oli n'afuuka Nabaana erya Nabaana mpulira terinyumira fine erya Ssebaana liri fine. Bannange nsaba mumbulizeko ku bantu abo mukyala Ssebaana awo kikola ya kati omwami Ssebaana mukyala Ssebaana awo kisigala bannange twafuna abooluganda bwe tutakwatagana bwe tutalabagana naye nga tusigala tuli family bensaba mumbulizeeko awo nsaba mumbulizeeko ku bafamily abo. Basebo ne banyabo tusanyuse okubanga nate tuddamu okubawulizaako mwebale okubanga nga mutulaba nga mutuulya badde ndi confused ngambe byonna nga mutuulira nga mutulaba ya mukyala Lule yewuyo mwami Lule. Okay, abalungi nange mbanirizaako ate ne mbalamusaako mmwe mutulaba ffe tetubalaba naye nga tumanyi gye muli era okubeerayo kwamwe tukuwulira olunaku lwa leero tubanirizaako mu maka gaffe wano era mu maka ga Sozi ag'ekitukutwe Sozi n'omukyala wano balika naffe tubeeraka tugende waabwe so bwe tubalabye ne tusanyuka naye mwebale byonna beffe abaana abangi ya abaana tufunye omukisa okubalaba kuli twali tetubalaba naye tufunye omukisa okubalaba nayina ebbanja nga ŋŋamba by the way siri mukyaze nnyo mukyala Sozi alimanyi ono mukyaze nnyo naye nasalawo nti katuleme kubeera bakyaze babiri ono muntu wakulambula muntu wa mu bantu kanenjala mbala nsingeko okumpolampola naye nayina ebbanja ngamba bane butugenda olaba abaana bano ekisoka kyanzijira nti n'okusooka okubeerabirako naye nga ngamba ngenda balaba ntya so bwe tusalawo ne tusharinga story yaffe ate ne mpulira ebbanja ne ngamba tugenda tutya ewaka tugenda tukyalira abaana abangi tugenda bakyalira tutya so wano we tuli twabasuubiza okujja okulaba family eno era kyekino mwami Lule mulabye ababuuzaako ne mukyala Lule ababuuzizzaako nze nina ebibuuzo byange bitonotono ngenda sooka ne mukyala Lule experience y'abaana bano abana nga kwe kuzaalako okusooka n'otandikira mu baana abana. Nze ekisookera ddala seetegeka siina kye nali netegekeddeko era buli bwe nabirowoozangako nga ngamba naye Mukama Katonda siina kye nsobola kwetegeka kubanga I've not been there, I don't know anything n'akamusi kalina kugamba sirina kye mmanyi so bwe ntandika obyetegekera mba nnimba so bwe baamala okutuuka mu nsi ne ntandika kusaba Katonda kunnuŋŋamya kati nga ndaba bulabi ng'olunaku lwekoze ne luggwako n'olwokubiri n'olulala era paka kati ndaba nga kisa kya Katonda omuntu wakeera n'angamba nti webali kulabirira baana I just feel humbled kubanga ndaba nga siina kyenkoze okujjako ekisa kya Katonda so
pozi Katonda kyasinze okunkolera kumpa emikono egimpanirira. Ampadde abantu abampanirira. I did not plan nja kubeera n'abantu bwenti ne bwenti. Nali manyi ngenda kuddayo oba ewaka mbeere ntya simanyi. Naye Mukama Katonda n'ampa emikono egimpanirira. My sister there is very key kubanga she's a mother, she's now a grandmother, kati she's a senior and she has stayed with us okuva mu ddwaliro. Kangaroo n'abeerawo tuno tuwezezza emyezi 6 she's here. So nebaza Katonda olw'okumpa abantu abampaniridde ng'oyo omukyala, era nsaba Katonda Robina amuwa omukisa ogw'omuyiika. Ate bino ebirala bichallenginga abakozi, they come in and go, bajja ne bakola omwezi ne bagenda. Naye oba wakalowooza nti you're settling with these ones, ne bakugamba ngenda so kati nawe notandika okiteeka mu bwongo obwo nti I'm not going to rely on anyone. Yes, so nobeera nga you're just there, ajja kugenda wakugamba nti ngenda ng'osiibula. Nina kyensaba ndoza challenge njagadde kineme kyerabira abaana bano mu kubakuza waliwo ebikolebwa okuyita mu nnaku. Kiri kitya bwe mutuwandiikirayo ekitabo? Kubanga mu maaso abantu basinkana experience eno nga mpya. Singa mukyala lule mutuwandikira ekitabo kubanga ekitabo kyawandika kya buli lunaku. Olunaku lwakedde lutya, biki ebibaddewo, naye eyisiza atya. Ndowooza omuntu gye bujja abantu bagenda mu library naba nga asanga ekitabo n'abikkula emyezi egisooka abaana baba batya, enzuukuka yaabwe ebeera etya, mu budde bw'enkuba babeera batya. Ndowooza kiba kituyambako. Oba toli wa okay, eyo tuvuddeyo. Ebibuuzo byange mwami Lule, kati olwokuba ndi musajja munansonyiwa, olwokuba ndi musajja ebibuuzo byenjala okubuuza biri nnyo ku kurunninga family. Abantu banna nalowoozeza pampa, nze tulina abaana 5, so experience ya pampa mbadde awo ninawo nnyo ebibuuzo. Abaana banna kubanga nendoza towandiika na kuwandiika. Kakati ng'omukyala bw'agambye nti kisa kya Katonda, bano be baana botakolera budget. Era topulaninga twetaaga pampa za mitwalo 2, twetaaga kino amataga gakola bwe gati, kugamba bitambula ng'obwetaavu bibadde ku olwo. Era togamba nti leero nga tubweddewo mangu kubanga wawo pampa wezijja of recent bafunamu kadayusi bonna ate ku olwo pampa ne zidduka ng'oyinza okulowooza. Naye on average mu lunaku bakozesa pampa nga mmeka? Average ndowooza olunaku that is 24 hours n'ekiro emisana n'ekiro tezibeeranga 8 per baby. Yes. Ze pampa 8 buli mwana. Kubanga 4 emisana, 4 emisana, 4 5 emisana, then netugenda ekiro n'akosaayo nga 3. Paka ya pampa ebeera mu pampers 8 9. Park kati akatini kabeera mu 9 oba 9 tekali na kusinjika kasanvu. Yes. Kati buli mwana akozesa paka emu olunaku. Awo enkomye okutegeera. In fact mbadde mu ddwaliro ako kapaaka nga ze nagenda nazo ziweddeyo nengulako kapaaka ka 9 pampers nakakozesaako 1 full day ne kumacha nenkosaayo ng'esigaddewo ng'eyo ne bandeetera nga nange sikikkiriza. Naye kati awo ng'ali nnomu talina tewali yes stomach. So toyinza bakolera budget nti netaaga bweziti naye nga zezo. Twabadde twagala okutandika okuwininga netugamba nti tuguleyo emikebe gya Aptamil 3 eminene gitumazeeko wiiki emu tuyingire mu feeding ebirala
tegyamala nga tulina okuddamu okugula emirala kubanga normally baba tebagenze ku gunti batukozesa box ya Aptamil mu weeks nga 2 box ebamu gundi 12 oba emitono 6 emanyi minene nnyo 6 tusuubula busuubuzi kati tetukyagulanga temugula kamu tetukyagula kamu tugenda ku dipo ne tugamba tuzize kusuubula twagalayo bokisi agamba ya mitwala 42,300 n'osuubula kubanga eba singa ogenda mu retail omukebe gwe tujjayo eri mwejana mwesatu mubera mu mukebe 12 eno ku retail omukebe gwa mitwala 4,400 kati 12 bwogutaba oyinza okuba twandiguze sente nyingi nnyo soka tugenda ne tugenda ku base ne tusuubula lwezibuze ne mulyoka mugenda mu katale n'ogula oba ku emergency nga gayo omukubidde n'agamba nti navuddeyo dda mu field era kakati mukama yatusaasira ne tufuna basuppliers abo ne contacts zaabwe kakati oyinza n'omugamba please deliver box naye omugamba naye sente zimbuze mpayo quarter ya box mpayo emikebe 3 onkube ku sente esiwubula nazikuwa naye bannange ekimu ku byewuunyisa y'engeri Katonda gy'alabiriramu eyo bwetyo gyotasobola kunnyonnyola kubanga gwe tewakirowoozaako naye n'akikola bw'atyo kati abaana bano okubeerawo zaalibadde sente nnyingi ennyo naye somehow n'ateekawo engeri gye ziyinza okukendeerakendeerako naye nti nga bafunye nina ekibuzo ekirala kiri is it sensitive simanyi tucomplaininga nnyo abakyala bwe baba bazadde omwana omu nga tulaba attention bagitugyeko ne bagiteeka ku baana ku mwana ogu kati tunulira embeera ya mukyala lule nga attention alina ogigabanyamu abaana aba ng'olabye kati awo gwe nga weesootinga nga weebeereramu era kati tokyasaba bingi tokyasuubira bingi kati yes kati olina okwegololera olina okwekulengeta olina okwefaako olina okwemanaginga ate n'obuta complaininga singa bambi alina ekimulemye oba ne ku by'abaana binyini nti abasajja abamu balina engeri eyo nti byonna olina okubikola buvunanyizibwabwe ate naye olina omukwatirako okuba kufiidinga mufiidinga mwenna kakati toyinza kumunenya kubanga baganda bagamba ekyonoonese nga mwenna mulaba tokinenyiza muno muba luno olutalo lwa babiri ate naye n'omusaasiro olusi kati goyinza okusumagiramuko naye tasumagira kubanga atayira ayonso naba yakaddawo oli n'asambagala mulaba kakati olusi naaba ng'akooye singa muudu ziba zikyuse embeera muudu zisuyinze embeera ekyuse mu understand singa oweesanze ng'ali luudo baki you understand Katonda ate naye ali mu ssomero eddala kubanga fenna mood swing zibeerawo kati bannange naye mukama ye tumwebaza kubanga just imagine oli omwana amutaddewo bubi oba amwambaza kyatalina mwambaza ono akaaba oli amutabulira kyo kugamba abonna alina okumanaginga ye kennyini amanaginge abamuyambako ku baana kubanga ba supervisinga directly ate n'abaana bennyini kakati omusaasira singa olusi ziba zigize eki kubanga bitawanya ate tebikwatagana abaana bano bazaalibwa omulundi gumu enneeyisa yaabwe eri etya kyendabye okufaanagana mwekuli ndaba nga somehow bali identical so nga ate nali nsuubira nti olwoba babeera bayinza okuba nga buli omu ali bibye naye mbalabamuko okufaanagana kungi ng'okwabalonga ate naye embeera zaabwe buli omu enneeyisa yaabwe nga buli omu kati twesanga nga bagenda beetoolamu usanga beetoolatoolamu babiri bepeyaringa bakola ttiimu kati omulenzi asooka n'omuwala owokubiri bakaabi babeera bakaabakaaba then omuwala asemba n'amuddako negwaddako tebakaaba era
bwe baba bakaaba ng'omanyira ddala nti Waliwo ekiriwo. baluddewo oba something is wrong ate era bakaaba mpola bakwasa ekisa nga bakaaba babanga bemulugunya kakati ne weesanga ng'ate ekirala nga bakwataganye abalala nga bakwataganye babiri mu kintu ekirala nga bakutte ate ne beekwatagana kakati for example mukulya mukukula mukugejja mu character ebimu 1 and 3 bo bagobangana begoba oba weight oba height oba kukola oba physically begoba ne mu ndya nti 1 and 3 nti bwebituka mu ndya nti kubanga waliwo ebibuuza ne tebalya banywa chai n'okuyonka kwe kulya kwa ndaba ewaka ffe betulina ng'omu agamba njagala muceere omulala n'agamba era kyenakola osima bagwe wakigenderera naye kyenakola kati olunaku lwabanga lunaku naye kati tugenda kulya kyono waliwo ayagala ebyenda newunya negiyabijja Melvin okwagala ebyenda naye olunaku lwe babanga baliddeko ebyenda nga kumpi yabye biriya abala tebabyagala naye ate olwoba mwagala mu balansingemuuko kati baneneeyisa yabwe mbwete mundi ebeereki so kati nga bwe nkugambye fasting ate ono agenda kwogera nnyo okulya naye kati wali mbadde nkulaga nti 1 and 3 bafaanagana 2 and 4 nabo ne bakwatagana era oyinza n'okubalabanga n'okufaanagana balinga bafaanaganamu era ne batwala ku minzaani babeera ng'omu ayagala kwenkana na munne ne batwala 2 and 4 bo bali bati eyo family and 1 and 3 ne babeera kakati ate ebirala ne bibeera nga bya kinoomu bannange era nebigamba ono nti olina amawanga 4 mulimu ebyasse kinoomu nga kiki ebyasse kinoomu kakati buli omu bw'aba ayonka ngeri ye n'okulya waliwo ayonka nga atulugunya gundi ebbeera litulugunye abakyala be bagamba nti ebbere lyalwadde ng'omuntu ayonka bubi kale then waliwo ayonka n'emirembe waliwo abalala nga bazannya buzannyi yabeera mu kuzannya omutaddeko alinga nga atamanyi nti waliyo abalala muleke ng'abeera nga atamanyi nti waliyo abalala abagenda okuyonka ayonka azannya atwala obudde bwe then ku feeding waliwo obadde ogamba feeding tubadde tubawanga mu meals kati nga bali abeekwata ababiri 1 ne 3 nga banywa meals zenkanankana bwe tugenda banga tubeera tuwongeza nga banywa meals zenkana then nabano betuyita abatono nga nabo banywa meals zenkana naye twatuusa ekiseera ate ne wakyuka oli number 3 n'atandika okuddirira mu kunywa ng'alekalekamu azannya nnyo ne bwe babota agizanyirako ne bwe babbeera alizanyirako azannya nnyo oli Mr. Lobeda gwawangana mumulabira ddala ng'atwala obudde bungi kakati bwe yakuse number 2 n'atakinga up position ye n'atandika okunywa n'akompitinga nani ne number 1 batandika okunywa kyekimu so they keep changing oyinza okuba olinawe omumanyidde nti wano nedda n'akusurprisinga n'akyusa kakati okuwummulako kubanga simanyi ne baka yaabwe ensukuka yaabwe balya mu budde bwe bumu gye tubadde nga tubazuukusa era still ne tufeedinga every 3 hours naye someone advised us nti abaana abokuliisa abokufeedinga ekiro bamunyabunya so n'atugamba nti mubaleke bebake peacefully ng'owa ku demand olaba kyegamba abaana baleke bebake peacefully obawe ku demand kasita omanya nti mbawadde last meal kati bano bayonooneka bebaka late kati sawa nga 6-7 latest bwe beebaka nga mumaze obbafeedinga nga ku ssaawa 6 yemiira esembayo tewali kuddamu kuzuukuka nti kati bakimanyi okujjako
waliwo abeebakira ddala peacefully kati nga Ethan omulenzi bwe yeebakira ddala paka ku makya nga okujjako nti kati ababiri basula ne sister wange nange nensula n'ababiri then the next day nenkyusa nensulako n'abalala kati abasula ewange azuukuka gwe nnyonsa siwa gundi then abasula ewooli bwe bakaaba nga babawa ki formula kati awomu bw'akaaba bombi nga babatabulira abeeri naye nze breastfeeding on demand ani akaabye gwempa yes so ne kibanga kituyambako okwebakamuko notazuuku kati ate kati nina okufeeding you let them sleep kati bwe bazuukutudde woweera so nendaba nga ekyo kigenda kituyambako naffe ne tuwummulamuko kati mu nzuuku era abakyusa leero bwasula ne bano enkyasula ne bali buli omu afuna omukisa okunyokako ne maama ekiro okusulako ne maama osulawa kati gwomanya oli displaced omwana wo talina nawasamutwe talina wasalubono kati ng'omusajja byonna okwadijasti nga bw'oli mu nfa olina okubanga kati ate they've now grown n'ekitanda kyo baba tebakyakijjaako kubanga they are moving omulenzi bwe yeebaka luli twamusanga agwiridde munne kubanga he keeps moving buli kaseera abeera yeekyusa bw'ayimusa ettwe n'alitambuza n'alizeeri n'asembeza paka so kati tulina okuba nga tugenda gye tulaga kati ngenda bakolera kitanda kyabwe kitanda kyabwe nga kiriko busimanya guardrails you know otherwise kati gye tulaga gyeyo kati naye experience so far luli babadde bulungi nnyo nga bw'omuteeka gwayina omukyusa naye kati right now they've grown they can move batambula mu buliri abaali basobola okusulangako 4 ekitanda nga naawe bwebase wano kati bakyasobola n'okuwanvuwa bakoze bawanvuye mu experience okuva lwabazaala mukama agira batuwadde obulamu wawe osinga okutya stage ki gy'osinga okweraliikirira okuva gye navudde gye nvudde paka wano negyolaga oba negyendaga negyolaga negyendaga stage gye nsinga okweraliikira ey'okwavula oli najja n'atambula najja ku sigiri you know those things ebyo nkitiira ddala najja kati emmotoka eyo parking awo yafulumye dda n'agenda wansi eyo ayavula and then picking up tuli mu kyalo picking up insects gundi ali era bw'oba ofuluma oyina kumeka sure obalese wano ng'ate osibyewo eyo stage ensinga okutya ey'okwavula senyangu nakatono kubanga olaba oli omusanga aleppuka namu babiri bakutega bakukuŋŋaanyo nawalampa kino oba omujjayo so naye mukama ajja atusobozesa mwami lule nkyakubuuza waliwo obulamu obubwo obw'ekisajja bw'osisinkana nga taata kati tuwe ku experience yo nga ggwe individually kubanga kakati waliwo gwegamba nti ono gwensinga okwagala nze kamwogerere one question kansoke nkibuuze mwamiro kino ekitegeeza kiri nti abazadde asobola okubeera nga alina favorite ndowooza with the time kambabulira amazima Mr. Layagala gift olaba gift oyo gift yewokumeka ye number 3 number 3 si mukaabi ekisingira ddala obukulu nti amufaanana amufaanana kati bwajja ajja ku Friday n'asitula gift bano asobola omusirisiza wonna waali naye gift alina okumusitula bw'aba bwekutuuka ku feedinga gwayagala okuwa kugamba you know twandibadde tugamba kubanga nono naye musirise naye gift
era natuukako ekiseera ne ŋŋamba bannange omanyi ojja kwesanga ng'abaana abalala obaawudde kati favorite wooli mba kati nzudde nedda mwami Lulani wano kabeeyogere amago gwandugola agwasinga okwagala ayagala nnyo mutabani we Ethan ayagala nnyo omulenzi naye nga nekana akaggalanda ennaku zino katandise muli obwongo kasamali kekano era kayina naye alowooza nti kamufaanana alowooza mukamufaana so akagira ki akagala kakati blessing oyo okubeera nti lwaddemu kati asise omukwano naye mungi gye tuli kubanga attention yebeereddemu agisise nnyo kubanga kati bw'abeera ne maama we ku kitanda okumala wiiki bw'odda n'omulabako kati oba oyagala okulaba ng'ali bulungi buli kaseera oba omukyekingako n'ekirala experience yo nga taata nga taata is quite challenging kubanga one ebikusuubirwamu bingi osuubirwa ogende opakase omiitinge buli ekyetaagisa wano kyokka era osuubirwa bw'ojja wano okole byonna ebyawano ng'atakoze kugamba toyinza kunonga banaye nkuweteekako omutwe wansi ogira otubeera ku gift kyayi ogira otukwatirako kuwono kakati nze kutono ndeeterako kiri kakati so nobeera mu ekyo kati era noba n'obuvunanyizibwa obulala awaka obw'okumanaginga waka already olinawo omukyala alinawo abamuyambako okulera abaana alinawo bagambye bano enkyaŋŋenderere oluusi nga kikwetaagisa to come in oluusi you have okuteekawo eddoboozi lyo ery'ekisajja okulaba nti tebamukutula tebamumenya so olina okubeerawo ku mitwe so n'olaba nga bingi bw'okyafuna amasimu g'okumulimu kubanga okyakola okyafuna amasimu g'ekkanisa kubanga okyali muweereza mukadde wa kkanisa amasimu ag'ekika ate kati ogattako kuba nti neryo oli taata okusooka kwagana so weesanga nga bikutawaanya ate nga oba olina okulaba nti buli kimu okikwasaganya so kakati abaliwo bannaffe abagamba bava ku mulimu bagamba kangendeko ekampu muleko ogugamba kangendeko ekankole kubanga eyo weekend ate eba bize nnyo era ntambula kiro nzire ntuuka eri gyenkole yasanga mwendeza ekiro 10 kubanga sinza kusiibula wano saa 8 oba 7 ez'olweggulo kubanga oba okyayambako okyakwasaganya n'olyoka otambula kiro ddala so bano baba bazeeyo nga oli mukubo wumpuguma totuuka muli omutyalo ate onali bw'ati so kakati nekibeera nga si kyangu nnyo naye Mukama akusobozesa kubanga aba akutaddewo ng'omutwe era oba olina okusigala nga oli mutwe kubanga n'ebirala bisigala bitambula okyalinayo kyataaga fiizi okyalinayo ebirala bisigala bitambula tebigamba nti wazaala abaana ensi neyimirira buli kimu buli omu atunulidde byonna bisigala bitambula so nga taata osanga nga obuvunaanyizibwa buba bungi naye kati Mukama kyanyambako nti naye bw'abeera kakati naye amanaginga abantu be amanaginga amaka n'olaba nga kati gwe bikujjuliza byebiri ebyetaagamu engeri y'ekisajja ya taata singa obadde owandiika katabo ku lugendo luno sofa okatuuma mutwe ki onoonya mutwe ebinene Katonda byakola n'obuvunaanyizibwa bwo ng'omuntu
ebinene Katonda byakola n'obuvunaanyizibwa bwo ng'omuntu Omanyi singa lubadde lugero singa obadde okozesa lugero obadde okozesa lugero ki ku luzina engeri zaffe ez'Abaganda yes olwo si lugero olugero nandikozesezza twandigambye nti nanyingi naye noonyamu oluli zikubewo zikubewo naffe tulondemu nyamulondemu saagala gamba nti yeweeza omumba yeweeza omumba alina ensogasoga teyeganya amayiba olwo mbadde sirumanyi ensogasoga kazza ki ensogasoga giba miti nga nkunyonyola ensogasoga twazirimanga ku compound era zibaako naye zigwako nnyo amayiba naye ffe twajjangako obusigo obuluusi nga tubutuuka ne kati ne tubukoleza ne bukola ettaala wabeeranga nti olina amafuta ng'ensigo z'ensogasoga ozisimba kati n'ozikoleeza kubanga twakozesanga munaku butadooba naye nga bugwamu n'amafuta kati n'obufuna ensigosigo naye kati ng'amayiba gajja nnyo kubanga weeziri kati Abaganda baalukozesanga nga bagamba nga balukozesa nnyo ku famire ezirina abaana abawala nti bw'oba olina abawala ku lujja alima ensogasoga teweganya amayiba kubanga gajja kujja akatabo tukatongozza kati nzeyo nga si perspective emwe nanitunamu naye nga perspective eri nti bw'oba olina kyotuuse kuba kyokoze kirina ebivaamu kirinako obunaanyizibwa bwako obugirako bw'obanga Mukama akuwadde abaana bana tojja kweganya ebirala ebigenderako akatabo tukatuumye anaalima ensogasoga teyeganya mayiba naye ng'omukyala wange yali agamba yayagala olugero ki olugero wabaddeyo olugero atalukutambulire akusibira yamenvu kakati bwate yipalowooza kubanga obuvunaanyizibwa bwa bungi ate nga obanga onoobeerawo mu kweganya oyinza obutambuza mu lugendo luno njala owuliramu testimony njala owuliramuko obujuliro mu ddakiika ng'emu ku saidyo owano okusharinga n'abantu ensonga z'oyinza okusinziirako okwebaza Katonda mu lugendo luno ngenda sooka naawe kakati nze ensonga y'ekisajja esooka eba yansawo nti Mukama asobodde tuwanirira mpaka kati agaziyizaako ku nfuna yaffe okuba nti tusobola okukikwasaganya naye ate n'atuterawo emikono tulina abantu abawulira obulizi infact nina nga bwe nagamba luli abooluganda North London Church nakino naye omukyala Kagoye yagamba nze buli mwezi njagulangayo ku mata kakati buli mwezi teyeetaaga kumujjukiza teyeetaaga mukola ki oba oliawo nga asuddeyo amata oba oliawo mukayija mukwano gwange ng'agamba wange ebyo mbimanyi nabiyitamu nga tomugambye nako simanyi bw'oli naye kwataawo nakuweereza oba oti kakati ntuba ne maama waffe n'atulera kulaba waliwo obwetaavu kugamba olaba abantu abajja kati twalwadde ntugenda ku kitanda mu wiiki emu yokka biru yabadde around 1.38 kakati kyenabadde kugamba nti opulaninga twali tupulanize tulinawo obusente bwaffe butono tugenda kukola mbwetu era nga bugyeno ku akawunti jayitwalo kino nkaaga ogenda okyopinyo naye agamba kati kangende n'omwana ono teyewuya bulungi bamukeberekaawo katono olwamutuusa ne bamugamba omwana ono abaddewo naate okutuuka wano mutwale mwongereyo okumwongerayo nga basise kitanda nga si oxygen nga tebeetaaga kamu 38 kati nga zonna ziweddewo birina biyimirira ebirala si ne biyimirira naye kakati noolaba nti bazisabye ate ne tuzifuna omwana najjanjabwa n'asiibulwa
so olabawo okubeerawo kwa Mukama. Ekirala obujulirwa obulala nti mu bbanga lino lye tubadde nabo guno gwe mulundi ogwasoose okutuwaako ekitanda n'okulwala kugamba nti tutute mwana mu ddwaliro mulwadde. Ffe tubadde nga tugenda ku review baatugamba oluvannyuma mwezi gumu muddeeyo nga tuddeyo bali bulungi muddeeyo mwongere ku kino mwongere ku poliisa mwongere ku kino kugamba ne twewuunya Katonda kubanga omwana abeera omu n'amulwalirira kubanga muto naye kugamba ge banaalwala nga bali bana n'abakwasaganya nti naye Mukama n'abalira n'abakuuma nga si balwadde n'abataasa obubenje wano. Jukira nga bwe tugambye tubeera n'abakozi leero enaagenda oli ajja nga alowooza embeera nti mwalaba abaana bana n'asitula ku wiiki eyokubiri omwezi ogugwerako nga bampise eka omwami aŋambye enkomewo singa mpise kugamba ng'agenda bw'agenda tadda n'omubeera mu kunoonya mukozi naye emikono egyo egy'enjawulo yaffe kirikola lubajja kisooka bawonga mikono gya Katonda kubanga oyinza okufuna ono n'akola ne bameesinga abantu. So obwo bujulizi twebaza Katonda nti abaleze abalabiridde ate n'asobola otugabirira nti we tutuuse wano tetuyinza kugamba nti waliwo ekiseera ekyatuuka ne balema okufuna amata bane basiiba enjala. Jjukira amata gaabwe gadduka gatambula nnyo gali ga buseere naye Mukama agateekawo ate n'omukyala n'amuwa amabeere mu ngeri y'ekyewuunyo nti asobola okubayonsa. So ekyo kyebaliza Katonda. So okwebaza kwange eri Katonda ku baana bano kuba kungi nnyo. Ompabu eddakiika emagamba kati eddakiika 10. Mukyala, if you were to give a testimony about this journey. Testimony yange nti nkeera ku makyanzi nga simanyi naye nendaba ng'olunaku luweddeko ate nga tewali ali mu mbeera mbi nti kati otuba sitavinze oba tukoze naye nga saakoze na program nti nerakeera nfumbe nkole kino. We just find ourselves nga bafeedinze nga bali happy nga kwegamba ne webaza Katonda. Kakati okugattako kubanga waliwo ebintu ebimu nga bizibu naye okugatta ku mwami Lule neewuunya buli omu awaana kyamanyi naye njagala okwebaza Katonda olwa maama wange kubanga atuzadde. Omukyalo oyo ajja wano every after a day buli luvannyuma lwa lunaku ajja wano buli lwajja yeetikka enkola y'ettooke yekano kasamali ampita kasitokula wali muzaddewo yekano kasamali kati oba famire bagibeezaawo batya bano kati ate ebiseera ebisinga nze mbeerawo nzekka nze ndi ku front line mwami Lule abataliiwo kati of course n'agamba kano oba kabeerawo katya kwegamba nga ke kaliida kabali bonna n'alumba n'ajja ebibala n'aleeta kwegamba neewuunya mbadde mu ddwaliro ekisookera ddala kati singa nalwaza omwana nembeera mu ddwaliro ng'ani agenda osigala n'abasatu oba bonna nandibaddeyo ate nga mbadde ensula ntunula era nalwaliddeyo nga seebaka naye ennyama yonna nonnuma kati neebuuza singa nabalina bonna abana ku kitanda ng'ewakati balina gwe basobola kusigalayo. I want to thank God for my sister kubanga mba mugumu era bwe namugamba nti batuwadde ekitanda ebibye byonna n'asazaamu n'asigala wano n'abaki n'abaana ate n'ateekaanya ne babasombanga mami najjanga n'aweereza omusajja w'emmotoka najja n'abasomba n'abaleeta gye tuli ku ddwaliro ne mbayonsa ne babalinda n'abazza ebyo byonna nga sibimanyi ndaba babaleese ogwange gwakukirira madala kujja kubayonsa. So I want to thank God for her because people have mothers naye si nti buli maama abeera bw'atyo. Yes, so njagala okwebaza Katonda olwa maama amwongere yongera alaba abazzukulu bano nga bakola ki nga batambula nga basobola n'okumuweereza. Ne sister wange Mukama mwebaliza olwa sister wange okuleka ebibye n'asiba wawa amaka ge
n'asibawo business n'agita yali akola business ye n'agita najja n'ayiwawo omuliro olabira ddala nga ne Katonda alinganga eyasooka n'amuggala kubanga omulala yandibadde wano ng'ata ate bw'abeera wano tabugutana nti leero ngenze oba okitegeera it is once in a while bwakugamba nti kati kangendeko emikono and that is once in a while naye waliwo omuntu nga buli kaseera waali nga buli kaseera abeera ntambudde kino I want to thank God for them Katonda abawo omukisa ate nga saaba planning nti mu program yange nti baalimu oba nabagamba nti bannange mbeegayiridde mu mbeererewo Katonda ye yabaleeta naye ndowooza ekigambo ky'okuba nti Katonda akozesa abantu kivuddeyo nnyo mu story nti iwe Katonda twali bamalayika nga bakonkonye nti nze Gabriel nzize kulera abaana era akozesezza abantu ne bo tubeebaza kubakkiriza Katonda okubakozesa nga tumaliriza bannange twali twasalawo okujja awaka nga tulina kye tuleese ne tukwatagana n'abalaba shows zaffe ne babuyita bustrola tujja biga mpola ne batuwa bu baby strola kibadde kitusoomozeza actually okubufuna ne bakulagira n'okebera ku Jumia okusinza ku orders baba bayina no ogenda ozulanga kanakamu kakolera kanakamu tekakolera waliwo another company eri kwa Kasha naye ogenda okukakananga cost olinga akiguza emirundi ebiri ne tugenda katwe no actually natuka kuwagala okugamba nti oba basobola okukola omuntu n'oleeta ekirowoozo kye ne bakola ne so ekibadde kitawanya nga twagala tufune bufaanagana bano baana bali bana ne tukala tugamba tugule kamu nga so finally ne twagala obategeeza nti bannange bwe twakkiriziganya okubaako bwe tugula tubuleese era tusaba mukkirize mu busiime busiime abantu ku bonna abatwadde contribution tekuli gwe tumanyi mu face tekuli gwe tumanyi n'omu bali Dubai akuŋŋaanyizayo kyakuŋŋaanyiza waliwo ne yasembyeyo nga alina omutwalo gumu yakagenda kati ate surprisingly show love story yakagiraba nagamba please nsobola mutwalo nakubira mama we Kampala namwana nsaba ompeerereza omutwalo so njagala obeebaza bonna nyinza obutayogera linnya nalimu limu kulimu ne twagala bategeeza nti bustrola tubuleese abaana tubalabye n'olwekyo ndoza tubasibule busibuza abantu baffe kale abantu baffe twagala okwebaza nnyo nnyini ddala kubanga tetulina kigambo kirala kyakukozesa mu lulimi Luganda naye mwebale nnyo mwebale ddala okutwagala nga temutumanyi okutwagala nga tetukwatagana nkolwa mu ngalo nene mutwagala bwagazi mwebale kwagala sozi n'okuwagira program zonna z'abakola online kubanga atuuka ku mitima mingi ate okuyita mbuweereza buno bangi baddaabulula kale tweyanziza nnyo tweyanzege abaana mubayisiza kizungu bulala era gye tunaayita nga bajja gamba maama bano so bane leo bamugenda tukkiza kubanga batusaba ennamba njala kibeera official bantu batusaba ennamba okwogera nammwe direct mulimu abamu nga balina okusoomozebwa okw'emyaka 10 nga tebalina mwana naye ng'agamba nti bwe mpulira omuntu ng'oyo waliwo abantu ababawo essuubi ng'oli alina abaana 8 ojja kuzaala n'agamba ono oba ategeera oli yagenda okufumbirwa nga n'okuzaala azadde kati ng'oli agamba kati yagenda okungamba nti nja kuzaala really naye abamu nga baagala so tujja kusaba mukkirize babatawanyeeko ekisoboka tuteekeddwa okuba n'obulamu bw'abaana bwennyini ekisoboka strictly ku experience yammwe waliwo bannange olumu erinnya ligira ne lyagala okuyitawo naye wetegedde so baabano balabye tukkiriza nti Katonda eyakyala wano asobola okukyala ne gy'oli naawe omulala wenna osoomozebwa n'okukirawo byonna twabiwulira tetwagala biddamu naye nzikiriza nti Katonda akola era afaayo kakati mukyala sozi jangu tusabe
nga tuva wano tubeere nga tumaliriza kyasozi naye no tali fine naye ajja kuba bulungi kamwe bali tuteekateeka kuzza ya bane tuyogamba nti abakadde b'amakanisa n'abasumba musabira abantu baani ababasabira kakati ffe abasumba abakadde n'abantu buli muntu gw'ogambagamba kankusabire era buli ajja wano mugamba tovaawo nga totusabidde so kakati nga bwe muzze nammwe mwegatte ku lubu lw'abantu abangi abagenda abazze batusabira era okuyita musaala zaabwe byamagero ndowooza okusaba kwaffe kugenda kubeera kusinga kwakwebaza kale katwebaze Katonda kitaffe atuula mu ggulu mu ntebe y'ekisa n'okusaasira twagala okwebaza kubanga bye tuba tutaamanya oba wabyemmanya tewali mbeera ekuzinduukiriza olumu tugenda tubeera ndi wasiwasi ne tugezaako kinna kiri ne twemulugunya naye nga pulaani yaffe ogirina otusaasire olw'okubuusabuusa otusaasire olw'obutagumiikiriza era otusaasire ng'abaana b'abantu ebitulema kitaffe ekisa kya Kristo kakitumale twagala okwebaza olw'amaka gano twayayana nnyo okwagala okugakyalira twagala okwebaza kubanga otusobozesezza mu ngeri yonna gye tuzze ffe tugulumiza ggwe so si maanyi gaffe ne twebaza ekisa kye kitusobozesa twagala okwebaza olw'amaka gano twagala okwebaza olw'omwami n'omukyala lule twagala okwebaza olw'abali mu nnyumba bonna twagala okwebaza olw'abaana be wabawa Mukama olina enteekateeka yaabwe ekyo kye tukkiriza kyokka ekitwemugunyisa enteekateeka yo yonna ebeera nnungi gye tuli so tuteeka obwesige bwaffe mu ggwe ne leero okwongera okutukulembera okwongera okubeera n'amaka gano awalabika okusoomoozebwa Katonda waffe gwobeera buddukiro era obumanyi ekyokuddamu bajjukizenga nti tebatandise leero olugendo luno lutambudde ebbanga okuva mukyala nga muzito n'omusumulula n'okutuuka olwaleero bajjukize ebyo by'ozza obakolera batunuulire ebyo baleme kutunuulira kusoomoozebwa bateeke obwesige bwabwe mu ggwe kubanga oli Katonda ayimiridde nabo okuva ku lubereberye mu ngeri ey'enjawulo nga twebaza olw'amaka gano twagala okuteeka amaka amalala omuntu oyo ali mu kutulaba ng'olugendo lwe lukyali eri mu kusoberwa mu kwogerwako mu kusekererwa nga yeebuuza nti naye kirisoboka ne kituuka ewange nga bwe kyatuuka mu maka ga mwami lule ng'okyali Katonda omu bino byebintu ebitono by'okola ku bintu ebinene by'okola tukkiriza nti okisobola Katonda ffe aweetaaga okugabirira amaka ago agayayaana okufuna abaana Katonda ffe kola ekisinga okubeera ekirungi ku nkomerero kabakugulumize nga batuuse ku buwanguzi ng'obubawanguzizza Mukama twagala okusiibula amaka gano nga twongera okugakukwasa Katonda ffe buli kimu okimanyi ozza obikola tetwogera ku byotasobola twogera ku byosobola obikole nga bulijjo bw'obikola ffe tukwebaza olw'ebyo byewakola byokoze ne byoteekateeka okukola amaka gano kakwongera okukusitula abantu baddemu amaanyi abantu baddemu essuubi nga bano babeera ekyokulabirako otubeere mu byonna ekisa kyonna okwagala kubyongere kwera naffe ne bulijjo tusabira awamu n'okukwebaza mu linnya ery'omwana Yesu Kristo Mukama waffe amen. tweyanze